Diana Skies eyafudde babadde baludde nga bamuwondenga mu senditi bintu by'abasajja va ku basajja abafumbo va ku musajja n'ennaku 3 awo emabega eziyise Diana bamuwoninze tugenza okukeera olwaleero nga bagamba Diana mbwababbi bamutemudde tewaliwo mubbi yatemudde Diana bakazi mwe mwatemudde Diana ne bakazi bannaffe kiki ekikutuusaawo bakazi bannaffe kiki ekikutuusaawo n'otuuka n'okutemula omwana wa muno kiki ennyo awo wennyini mukyalo oyo ndowooza mwenna mumumanyi bamuyita yali yakyakanyaawo omukabaka webusoga bwe yakolera embaga omukyala yakedde mu inbox yange n'agamba Mada Shira Price muviire ku mulangira we neŋŋamba ku kabaka we nemubuuza musajja ki maama neŋŋamba mbu naddiyope neŋŋamba owaaye Shira Price tebakundesa munnanga I don't want to be alive without an enemy I am protecting the gains munnange Mada bakulabudde yuyo mukyala I don't want you tebakunzitira nze nsigale ku nsi nzekka without an enemy ani anandoga Mada over to you munnange bannanga abakyala ababba abasajja b'abantu tubeere bakkakkamu abakazi battira ddala abantu ku basajja baabwe naye nga ensonga za Diana Skies z'omupanvu ate mbadde mpitayita n'ensanga omuntu omulala ng'apositinze ng'agamba nti mwana muwala ono yakuula omusajja obukadde 150 era agambye nti abadde tasobola kuwona mbu yakuula omusajja obukadde 150 era nti omusajja oyo mbu yali mabega w'ekintu ekyo naye ono agambye nti bintu era by'abasajja agambye nti abadde ayagala abasajja b'abendi era mbu waliwo omuwala abadde amuwoninga ate nga indeed n'adde nakiwuliddeko nga bagamba nti mukwano gwe yabadde yakyogedde nti waliwo omuwala abadde amuwoninga buli lukya bwe bikyali biwanvu tujja kubanga amawulire tugakuwa mpolampola byonna naye nga amawulire si malungi yadde n'akamu Diana Skies engeri gye bamuseemu mu bukambwe obw'ekitalo tugerera amawulire ge tusembyeyo okufuna nti maama we yazirise era addusiddwa mu ddwaliro nga naye biwalattaka bambi maama wa Diana azirise era essaawa zino wetwogerera ali mu ddwaliro oluvannyuma lw'okukamutema nti munnange muwala waafudde omukyala azirise nga she can't take it anymore bannange okufiirwa omwana wo omwana abadde atandise okulabirira omwana abadde ali mu stage yegamba muwala wa gundi bannange alabika bulungi muwala wa gundi bannange akola nga nawe gwe kenyininyini bannange mukawala kange ate balina engeri gye batuyitamu bamaama maama wange bannange kitalo nnyo kitalo ddala abaana abato bayongedde okufa abaana bafa mpaawo kaaga yafudde ate nga yabadde yejjo yapositinze bannange basajja mmwe bannange singa kale omwana wabendi bannange bagambye okuziika kuli kanyanya okukungubaga olumbe luli kanyanya kyebando okuziika bagenda ziikawa namayuba saidi ze namayuba eyo naye nga bambi kitalo nnyo mikwano gye alina friend we gwabadde ng'abeera naye ng'ogamba oba bali batya nga tebateŋŋana bambi so sorry for the loss of your friend mikwano gye okufa kwo tekumanyirika era Katonda kyekibonerezo kye yatuteerawo nti kyo oba oli otya oba oli batya everybody will taste death okutaliiko nti nina ssente kamutukangire okutaliiko nti ki Allahu akbar inna lillahi wa inna lillahi rajiun
ffenna lyekkubo ekikugjako nti otusooseeyo busoosi munnaaye. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekyomula ekirungi. Naye nga byonna byonna bigenda mu maaso, jjukira tuyina munnayuganda omulala Vicky, ye ebibi ebikyeyongera okuba nga biranda era essaawa ya kakati waliwo information gye tufunyeewo. Ono agamba nti alina information okuviira ddala ewaabwe wa Vicky era nga yagifunye ku maama w'omuto nti muwala waabwe bulijjo abagamba nti tebalina buzibu bwonna ne boosi we. So nabo bakattiriza ensonga egamba nti omwana muwala ono Vicky bali mu framing. Amusogayiza ekiriwo z'ensonga za muganda waffe ono Vicky Ajok, omuwala gwe basuspectinga mu ggwanga lya Syria okuba nga yasse mukama we. Alhamdulillah nfunye omu ku memba wa famire yaabwe, maama w'omuto. Simanyi oba biological mother we, sibibuuzizza. Era singa kinaba kyetaagisiza njaba purayingira audio zannyinnyonnyodde. Bantu bange omuwala ono bo nga bba abafamire bagamba si ye yasse mukama we. Bo nga famire be bagamba si ye yasse mukama we. Era ng'ensonga ze bawa omuwala ono abadde abagamba buli lunaku nti ali proud ne mukama we, nga tebalina wadde ka misunderstanding era nga bakoledde emyaka egisukka 4. Era nga abagamba beeyagala ne mukama we, talina buzibu, tamuvuga speed. So nabo babadde surprised okera ku makya nga bawulira nti ate muwala waabwe ye yasse mukama we. Kakati ze zino ensonga omuwala mbuze yabagambye nga bamuwadde chance okwogera ne famire ye nga bali mu kumutiisatiisa right now nti bagenda mutta bw'atayogera mazima. Guys, mbwe omuwala yabagambye alabika bamukuba kalifomu. Ennyumba babadde bagibeeramu babiri nga apartment ye ne mukama we, mpozi ne driver wabweru ng'emmanya apartment, gatekeeper wabweru ng'emmanya apartment si. Mbwe omuwala ono yabadde yeebase, gatekeeper najja akebere mu nnyumba. Yasanze mukama we bamusazeesaze obufiififi nga bamutadde mu ddiiro. Mbwe yabadde yeebase mu buliri bati bamusanze mu ddiiro nga mwe babusalidde. It means oba bamutidde mu buliri ne bamukulula paka mu ddiiro tetumanyi. Kigambibwa mbu omuwala ono balabika bamukubye kalifomu ne balyoka batta mukama we. Mbu kuba gatekeeper yagenza okuyingira mu nnyumba yasanze mukama we ali wansi afudde ng'omuwala ali mu buliri yeebase. Era bazuukusiza muzuukusa. Bakutandika omususpectinga nti alabika ye yasse mukama we, because singa si ye yasse, bo we bagamba singa si ye yasse, yandibadde awulira mukama we ng'akaba kuba bagenda okutta olwedde ng'olaajanyeko. Mbu naye omuwala bamusanze mu buliri nga yeebase nga ye mukama we bamusse. But amawulire gatulinawo right now ffe nga bannayuganda tuli sure nti omuwala ono si ye yasse. Era nga tuli sure nti balabika bamukubye kalifomu. So guys, mbeere careful. Right now ekiriwo bamugamba mutta era bamukanze n'ayogera n'agamba ye yasse, but nga kyamazima kiri nti si ye yasse. So muganda waffe ono bagenda mutta mu nsonga ez'ekisiru ezitali mu magezi nga si ye yasse. Bannanga takulangako mu Bawarabu yayinza okuwakana mbu ye yasse. Naye woba wali obakozeeko otegeera kye njogerako. Omuwala ono alabika si ye yasse mukama we, but akazito ke bamutaddeko omanyi kyekitegeeza okubeera mu Bawarabu abangi bakutunuza mu kamera eno bakangakanga yogera amazima bagwasoba sigo wasse. So n'asalawo nakkiriza nti ye yasse nga bamugambye bona yogera nti gwe wasse tebagenda kutta, weyogera nti tewasse bagenda kutta. So nakkiriza nti ye yasse naye nga ekyamazima kiri nti si ye yasse. Kiteeberezebwa okuba nga waliwo abasse balala naye ne bakozesa chance olw'okuba nti alina kadama mu nnyumba oba ne bamukuba kalifomu bo ne bakola kye babadde baagala ekyokutematema mukama we. Ate nga mukama we ono abadde w'amaanyi mu ggwanga erya Syria kuba actress, muzannyi wa firimu. So mwe kyemugamba nti omukyala ono ye abadde talinayo ba enemies bonna. Ye gwe kadamu ojjawo obuvumu obukwata akamba ogenda osaleesala omuntu, imagine tekisoboka naye nga kyekiriwo. So kyetubasaba mwe nga bannayuganda ne famire y'omukyala ono kye babasaba kwe kukwatira awamu tuyambe muganda waffe ono, abali mu Syria, abali mu Saudi Arabia, abali mu Jordan, abali mu Qatar, abali mu Bahrain, yonna buli gy'oli, oba oli Sekadama, oba oli Kadama, oba oli Mama Kyumba, oba oli Sowaaga, bambi tuyambire wamu. Muganda waffe ono bwe tunakwatira wamu tujja muyamba. Disadvantage emu eriwo
nti eggwanga lyalimu tebasayiningangako contract ne Uganda otwala y'abaana oba munfuna eggwanga lyalimu tebasayiningangako contract ne Uganda otwala y'abaana it means wogendayo oba ogenzeyo ku rulo ne agent wo yo Uganda tekimanyi nti wali y'abaana kyekimu ne Jordan so nekyo mbeere beegendereza genda mu nsi gy'omanyi nti ensi yammwe yasayininga contract kuba mu Syria teriyo na embassy ya Uganda teriyo deportation ya Uganda so ogendayo ku rulo na agent wo kyekimu ne Jordan n'ensi endala nnyingi nga Iraq Uganda tebamanyiyo era wofuna obuzibu oba obufunye ku rulo na bosi wo twafunye chance ne tufuna omu ku bakulu mu gavumenti ayagala otuyambako ku nsonga za muganda waffe ono naye bwe twanoonyereza kampani yatambuza omwana ono teriiwo wabula agent ye yamuconnectinga ku ba agent be Syria ne bamusindikayo so ne woba oyagala kuyamba mwana ono tolina wootandikira oba mba mbadde ne kampani olina osobola okutandikira ku kampani ne mweyongerayo so ffe nga bannayuganda ffe tusigadde oyamba munnayuganda munnaffe mu mbeera gy'ali mu right now kuba ne famire ye yennyini tebalina kiddako basigadde kusaba nakwegayirira abawarabu naye tebalina kiddako so gavumenti yaffe eba yakutuyamba ebayambenga munnayuganda munnaffe nti yali mu buzibu mu Syria guys nkiddamu yengira ensi genda okole mu nsi ng'omanyi nti ensi yammwe eyinayo contract ng'ensi yammwe yabakkiriza oyingirayo tufiirwa abaana bangi mu Jordan nze kennyini nenzija nembakaabira nembalanga wallahi nga gavumenti tosobola nagikaabira because gavumenti yo temanyi nti waliyo abaana ogendayo ku lunaku lwa agent wa gavumenti yo terina kyekimanyiko so gumogende mu Saudi Arabia gumogende mu Jordan gumogende mu Saudi Arabia gumogende mu Dubai Qatar nga togenza mu nsi gavumenti yo gyetamanyi olaba naffe abali mu nsi gavumenti zemanyi tufuna obuzibu ne batatuyamba olwo gwe balina chances nyingi ez'okugamba nti bo tebakumanyi era nga kyekiriwo right now so guys mbeere careful ku nsi gye mugendamu ensi gy'ogendamu ogenda kufunirayo obuzibu nga tewali agenda kuyamba naye era tukyasobola oyamba muganda waffe ono nga tukwatidde wamu kambajjukizeko mu mwaka guno gwe tuvuddemu 2015 no yali 2015 waliwo mu Filipino gwe bagamba nti yayoza omwana wa boss we mu washing machine n'amutta mwenna abasinga obungi mujjukira scenario eyo omuwala baali batuuse ku level extense emuteeka kalabba tebamuteekako because bafilipino banne bayimirira wamu abali mu biyumba abali mu nsi yaabwe ne presidenti waabwe n'abayo n'agamba temutta mwana waffe musooke mutuwe evidence eraga nti yamwozeza mu washing machine walayi nga tebalina evidence naye baali bakitaddewo nti ye yamusse naye ku lw'okuba abafilipinos bonna bayimirira wamu ne basevinga obulamu bw'omufilipino nga ne gavumenti yaabwe maze okwevaayo n'egamba emumutta tetugenda kuddamu bawa mwana mulala tugenda babaninga guys bayamba omufilipino so naffe bannayuganda tusobola okukikola kola video olajanire gavumenti tambuza video fukamira osabe kola kyonna kyowulira kyosobola tuyambe munnayuganda munnaffe ayina abaana e Uganda ayina abantu abadde bamuyimiridde emabega babadde ayamba video no munsonyiwa okuba mpanvu naye kyembasaba mu byonna guys tuyambe munnayuganda munnaffe tusobola oba oli Uganda oba oli Saudi Arabia oba oli Jordan mu nsi yonna gy'olimu osobola okuyamba munnayuganda munno ffe tusigadde oyamba munnayuganda munnaffe si bana Kenya si ba Indonesia si ba Philippines ffe bannayuganda kiri ku munnayuganda munnaffe tuyimirire wamu tuyambe munnayuganda munnaffe abali e Uganda kola kyonna ky'osobola wemba musobola okuyimirira ne mwekalakasa justice for Vicky please mukikole mwe bamanyi okukola wanene obu emojis obugamba justice for this bambi mutuyambe kyonna ky'osobola ky'oba okola ku lwa munnayuganda munnaffe ono leero kiriwe enkya kiyinza obba ewange oba ewuwo oba ew'omuntu omulala naye singa tuba tukwasiganyize wamu tusobola okweyamba nze mbagambye tulabire ku bafilipino
ne Vicky yennyini right now tebalina evidence wabula evidence gye bagezaako leeta bakoze AI video eraga nti yagenda natta mukama we but it is not true AI yennyini eyeragira ddala tebalina evidence so tusobola okiyimirirako baleete evidence eraga nti omuwala yasse right now tebanamuteeka kalabba kuba kooti tennatuula naye omuwala ye yakkiriza nti yasse yakkiriza olw'ensonga nti bamuli emabega bangi abamuli obubi ayogere naye nga sikituufu anyway guys ntolosa abaana mu nsi zonna ez'Abawarabu tokkiriza kutuuka ku mbeera ya Vicky it is better n'otuluka n'ovaayo mu nsi yonna gy'olimu era nga ntwala abaana mu nsi zonna ez'Abawarabu ennamba yange eri ku bbayo gijjeewo gye twogere nkiddamu ennamba yange eri ku bbayo ntwala abaana mu nsi zonna ez'Abawarabu ono agambye nti yatunuulidde ekifaananyi kya mukulu Muwanga Kivumbi nti amaziga ne gamuyitamu. Waliwo ekifaananyi kya Muwanga Kivumbi ekinkaabiza amaziga almost tebubadde bwenkanya. Waliwo ekifaananyi kya Honorable Muwanga Kivumbi ng'ali mu kkooti kinkwasiza ennaku. Omusajja oyo ku ntegeera gye nnina entono kye mmanyi nti nno Ssaabaminisita w'ekibiina kyaffe Prime Minister wa NUP. Ssaabaminisita kino kitegeeza saagala munkwate bubi bw'oba olina positi gye wawangula oba gy'osumba ne ku kaada ya NUP oyo abeera ne mukamaawo nsobola okubaddiramu. Muwanga Kivumbi abeera mukama wa MP yenna ekibiina kya NUP gye kitwala okuleka Bobi Wine aba mukama wa Muwanga Kivumbi. So Muwanga Kivumbi ekifo kyalina abeera naye boss nga olaba Ssennyonyi. Bwe ndaba ekifaananyi kya Muwanga Kivumbi mu kkooti nze nja mulemerako nnyo. Ndabye nga mu kibiina kyokka kye tulina ekya NUP ekinene nnyo kireese abantu nga 5 be mbadde mmanyi ng'ogyeko wano balooya be naye bapolitician ba MP babadde nga 5 be mmanyi. Kankulekerayo ekibuuzo NUP etutta ababaka bameka oba NUP kiri ekisanja ekyaggwa yatwala ababaka bameka mu parliament. Mukatonda mu ggulu ku front page awo ku layini nga kuliko abantu 3 bemmanyiiko ab'erinnya. Ndabako ekifaananyi kya Nubian, ndabako ekifaananyi kya Joel Ssennyonyi, ne ndabako bano ekyani omulala gwe ndabyeko awo babadde roughly bantu nga 3. Ekiguli kya NUP kyonna ne mulwako omuntu atuula wali mukama omwe bamusibyeko gwa terrorism temusubira Bobi Wine kugenda mu kkooti kuba naye ali wanted. Naye mulimu ba member of parliament ba Malende baani abalidde zikaadi bannamboozi nga sibalabyewo wali mu kkooti nga mutudde mubeerera mugumye. Oyo omusajja tiyitaga jasikula ku bantu be. Kutunako mutuniziro gamba ekibiina kyange kijjudde mu kkooti kingi abantu baweze ofuna ku maanyi n'akengobangoba. Naye Nubian yekka Joel Ssennyonyi ye naani omulala gwe ndabye yabadde atudde awo. Ssaabaminisita w'ekibiina ne bukansala bubuzeeyo obukansala bwabuze just otuula wali bumuzeemu amaanyi oba bumulinde bumusiibulekoko ssaabaminisita w'ekibiina kyaffe bumusiibule abazali nga bamulinyisa bbaasi. Hawla abantu mwe muli babi. Where are these people, the friends who voted the Zambaris? Where are all these NUP people? No bote bwawangula akalulu ba Geoffrey Lutaaya ekisanja ekiweddeyo badde otamene Muwanga Kivumbi bamusibyeko ogwa terrorism. Mwandi badde mwetaaga pesa mu kuba nabawoko wali oba mumuubiraku gundi n'ebiramu abantu ne basukka na 5 nga basigadde mu kabalooya be 3. Tututa ababaka bameka mu parliament. Tulina bakansala bameka. Bameyazi bameka. Omusajja najja mu kkooti ng'eyo
Saaba minisita w'ekibiina, saaba minisita, bino si bya firimu. Nga talaba muna feesi ziwera abiri. Naye nga tetubadde tutambula nga kavule ejjula. Tutambudde kavule ejjula Eva. Oh no. Oh no. Tuli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako wona woli wona wosinzidde. Sikale naffe tova.